Mwasuze mutya era musibye mutya balungi abagalwa gye musinzira kubeera nga ate mumpuliriza mujja baliko gyonna gye mutussako engalo manya enzo mumbeja Aisha Nasolo ebbanga libadde ggwanvu naye komyewo kubeera nga ate mbaweereza sabago wenna eyakaneeyungako essaawa eno yennyini subscribe nga tekako akadde olimu okubeera nga ate munange missing out yes naye nga omuyimbi ye Juliana Kanyomozi bambi omwezi tegumutandikidde bulungi yadde n'akamu n'akeddagala olw'ensonga nti afiiriddwako mwannyina Prince Freeman Kim era nga bambi kitalo ddala tusaba Katonda omwoyo gwagwumuze mirembe agumye emitima abakaaba enganda ssaakaate n'ab'emikwano bayimbi banne bavuddeyo ab'enjawulo ne babeera nga ate bambi bamunakuwalirako olwa kino kyatuseeko ate olunaku olwaleero so nga ate ebyo tubitadde ku bbali waliwo ate ye omukyala eyalabikirako mu katambi emabegako ng'amanya ye Nakazi Josephine era ng'ono yagenzeko ku ssomero erimu okukyalira ku mwana we bambi n'okumwagaliza ate okubeera nga akola bulungi ebibuuzo bye ebyakamalirizo wabula agali mu nkubo kigambibwa mbu omukyala ono wetwogerera avudde ate mu bulamu bw'ensi ebifaananyi byebyo akatambi sobodde kubeera nga nkateekawo naye nga abalaba akatambi akumujjukira omukyala oyo yagenda n'akyayira omwana era nga bambi yamuyiira obutitimbe bwa ssente era nga kino eno kyanyiza abantu bangi abamu ne bavaayo ne boogera ebisongovu olw'ensonga zino eno wabula nga naye tusaba bambi omwoyo gwe Katonda gumuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abakaaba enganda ssaakaate n'ab'emikwano so nga ate ebyo tubitadde ku bbali agali mu nkuubo kigambibwa mbu Susan Makula bw'atyo mbu ali lubuto era essaawa yonna Pastor Bujengo asuubira okubeera nga ate bambi bamuzaalira kabebi gano n'amawulire omu ku mukwano gwabwe ow'oku lusegere yavuddeyo ate n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate agatuwa wabula teyatuubulidde oba olubuto luli myezi ki wabula nga ye yagambye nti essaawa yonna Susan Makula akubawo ate Kabujengo Junior so nga ate mukwano gwange ebyo tubitadde ku bbali eye RP naye bambi avuddeyo ng'awulira kimususseeko bw'atyo n'ayogerako eri abo bonna abagenda mu maaso n'okubeera nga ate bamubanja omwana ozaalira ddibindeeba bw'atyo bambi avuddeyo nga n'amaziga gamuyita mugenda kuba nkulekerako akatambi mu maaso kaawo era n'abategeeza nti bannange naye si kwagala kwe nga mumubanja omwana naye wamwagala era bambi n'asaba mmwe mwenna bagenda mu maaso n'okubeera nga ate mwogerera abakyala abafumbiddwa naye nga tebannazaala nti nako nabo tekubeera kwagala kwabwe wabula kubeera kwagala kwa Katonda era nti teri mukyala afumbirwa ate munange n'agaana okubeera nga ataazaala wabula ekiseera kiba tekinnatuuka era asabye mmwe mwenna bambi mulekerawo omuze guno kubanga kino eno kinakuwaza abantu bangi nnyo nnyini ddala kubanga bambi baali nabo tebakyeyagalira eso ngenda kulekerako akatambi ako ogende mu maaso n'okubeera nga ate okekkaanya mukwano gwange so nga ate ngenda kubeera nsembyayo Farida Nakazibwe yavuddeyo ate naye munange n'akyalira ku muwala we Kinza era nga bw'atyo naye yamutwalidde ebirabo eby'enjawulo omuli ssente empya n'enkadde era nga naye bw'atyo yabadde agenze kubeera nga ate bambi amwagaliza ebibuuzo ebyakamalirizo ebirungi eby'ekibiina ekyomusanvu jjukira nti emabegako omukyala Fifi the Queen yavaayo ate n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate atabukira abantu bonna abeegumbulidde omuze guno ogw'okubeera nga ate bagenda mu masomero ne bagenda ne ssente empitirivu mu bimuli ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ate baziwa abaana era nga babadde beetwala ne MC Kats social media ebadde ekutte omuliro mu nnaku eziyise nga MC Kats ne Fifi the Queen ono ayogera kino n'amuddamu kino so munange wabula tekyalobedde Farida Nakazibwe okubeera nga ate naye agenda naye gatta ku bazadde abo abagenze ate ne baagaliza abaana baabwe bambi ebibuuzo ebirungi akatambi ngenda kuba nkakulekerako era nga bambi twagaliza abaana abo ebibuuzo ebyakamalirizo ebirungi tubaagaliza bayite bulungi ate bambi ne bye basomye babiganyulwemu ngenda kuba nkulekerako akatambi kano goodbye for now toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawira mala mangi nnyo nnyini ddala. And they are so bitter because I am not God, you people. Siri Katonda, I don't know when I'm supposed to give back. There is no married woman in life that doesn't want to give back. It is not there. Tichiri wo. But when you force me to give back for my husband, there is a way you torment women who are married and you force them to give back. You torment us.
I know you want negative energy all the time, but I will tell you to be okay. Abachala tulekerawo okubuuza abakyala bannaffe when they are giving birth. It is very tormenting. Me, one thing I can tell you is nze sifaayo biki bye munvumane because sigwe gusose mumubye ebintu bingi nnyo and I've never come out to answer anything. Kati okuzaala kuno nako sikyevangayo nti answering, but I'm praying. Era nkikakasa nti one day God will bless me with a child. Ani yego yakola naye endagaano nange sinazaala nange sirimulalitannayo domestic violence. By the way. No, we had to ask the question. Traumatizing. But in-laws, waliwo abatudde ne bakola videos abadde nga azirabira nga zimulumanyiso nga bakitubuuziza ekibuuzo kati ndowooza muli contented. Yes, kati twagala okwaniriza gabintate omukwano gwa rape Soul artist. yes agenda kuba nga tuwayo obugambo obuli obwo omwoyo kwaniriza nnyo the devil is fighting. The devil is in war. Amina. Amina. I have been telling my friend that the same way that about this show. Sisobola kubanga tugenze tusabe oli mukama akole ekintu ate ne tuddayo ne tugamba abulongo n'akikola akiba kirudde. If we ask nga bwayogera mu Quran oba mu Bible, whatever we ask, that shall be given unto us. So, sitting where Eyalabikira, the show has already been successful. Thank you, Jesus. Twebaza tuli magoba. I don't like to see her break down. She's not even like that. So to see her break down, that means she's very emotional about a particular thing in life. Naye ekirungi nti ffenna wano tewali yagulawo byaka obulamu. So oyogera ekintu or you do something, you know that in the end you're going to leave this earth the way you came. Olaba n'omwana kuwezadde bw'abanga ye mukama kyamusaasidde n'abakwesa togenda kawona. Ogenda bibyo naye agenda bibyo. So live your life as purposeful as you possibly can. Muve ku bintu by'okwekakakaka nnyo. Fixation is such a bad thing. Read about it in the dictionary. Fixation okwenyigawo otajja. You don't fit in their life. When they were making a decision to be married, they were together. Your opinion, unfortunately, was not it wasn't concerned. They were not concerned about it. So whether or not they are planning to have children right now, it's mufunzi. Ekigambo kyetutandituuseeko singa mbali temunyigiriza nnyo naye tugenda kituukako olw'ensonga kyekigambo ekijjawo which is none of your business. It really is none of your business. You won't make it your business, unfortunately. Business, oliwo ebintu tubyogera naye omuntu oba omusindikiriza omuganda agamba bw'onyigiriza ennyo ennyimba. So to see her break down, which one of you can sleep at night by that, you can take a recording of that and put it in replay. Rejoice. So that every time she's crying, your sleep comes a little faster. But I believe that if you have seen someone break down because of a certain mistake, the best you can do is to let it go. Regardless of whether we're celebrities, we are human. We are humans and we feel. Telling you what a feeling. It's because they've had to take so much.